Saabataasa Kasiko Mutaasa ono ne oluusi noonya ebigambo ebituufu bye nnina okumwogerako Shadia Weesiga Bemboole ffenna batulabe noonya ebigambo ebituufu bye nnina okukozesa okumunnyonnyola ne bimbula. Nali ngenda fiira nno mu ndongo nga neeyita Sereebu naye nga siri walayi ge mazima Naida mutunja mazima yali afudde badde ki Shadi yalindako nnyonnyola Dadi buli wenjijja wano ambuuza King Shiba. King Shiba nange mwagala nnyo. Ntera okulaba obuvidiyo ng'ali ku kkubo afaanana nga embeera gy'alimu ekaabya amaziga naye ebiseera biri we nalwalira nagenda okuva mu bulwadde navaayo nga nina ebintu byendabye bingi nagamba osobola oyirawo abantu omubiri mu bulamu ate gwe embeera neetuuka neetabuka kitegeera kube wayamba n'otalabako yadde n'omu. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Dadi buli wenjijja wano ambuuza King Shiba. King Shiba nange mwagala nnyo. Ntera okulaba obuvidiyo ng'ali ku kkubo afaanana nga embeera gy'alimu ekaabya amaziga naye ebiseera biri we nalwalira nagenda okuva mu bulwadde navaayo nga nina ebintu byendabye bingi nagamba osobola oyirawo abantu omubiri mu bulamu ate gwe embeera neetuuka neetabuka kitegeera kube wayamba n'otalabako yadde n'omu. Ekyokubiri we natandika olugendo luno olw'okuzimba mansioni yange njagala kwongeramu birala nentuuka neŋŋamba kati waliwo omanyi wano w'oyamba omuntu ab'emitima emibi buli omu alina engeri gy'akitaputa. Waliwo abaŋŋambanga kati alabika abeera n'oyo King Shiba alabika amukozesa okumufunamu kakati kakazi kattu kati nentuuka akadde neŋŋamba bwe mba nze nkozesa King Shiba omufunamu how comes King Shiba alina poloti ne maama we alina poloti ate nga nze abakozesa sirina ontegedde. Kati dadi ono we yambuulirira ebigambo bingi we naddayo netandika ozimba mansioni yange neŋŋamba we naagenda ku kkubo nennonayo King Shiba omuntu era ow'omutima mubi ajja agamba sente azijje mu King Shiba ezaali ozimba wuuyo azimba mansioni akozesa King Shiba. Mansioni yange yiyo etambula sirina King Shiba. Waliwo n'abalala baagambanga alabika abeera naye asobole ofuna hiiti akuba endongo bamumanye nnyo nkubyemu nguba wangaaze nga sirina King Shiba. So nkyalina bingi ebyopuluvinga ensi Shiba obukwakulize bwe nina ifu nga ndi wakumujja ku kkubo mansioni yange erina sooka ku ggwe enemi aleme kugamba nti yamukozesa okuzimba ki ako kasooka. Akokubiri we nabeeranga ne King Shiba abantu bangi babeeranga ku TikTok ng'osikulolinga bwoti oli naavuma mukunja ono naavuma ono n'agamba kifaleibe abantu abo we yabeeyi Shiba bamutulugunya njagala ndabe ku bantu abo baali bamulumirirwa kakati kankuweeyo ekigambo ku nsonga eyo mukunja. Amanyi ku nsi kuno tulina kategori z'abantu ba 300,000 era omuntu bw'afulumyanga statement naddala ku TikTok noonya ali mu kategori ki. Tulina be bayita ba failures abalemwa ensi ekijja kyayogera talowooza takola ki manya oyo failure naawe omufiise kuba lwogula ideas ze n'ebigambo bino bikuyingira mu bwongo oyinza okukakana nga akusika kukuza mu kategori ye ey'abaalemwa. waliwo n'ebiwula ddata ne tubeera ne be bayita ba winners
abalina bye batuuseeko abakyalina n'ebiruubirirwa ebinene bo ate entegera yaabwe bayanjawulo kubano ba failures era yayinza otunuulira nagamba Mukunja weebale oyambye omwana oyo omuntu oyo ne waaba talina kyalina mu mutima gwe aba muwanguzi okitegeera ne tuba n'abali wakati awo nga leero abamu akategeera ate enkya ne zivaako abo nabo bali awo so ze kategori z'abantu abasatu bikola oyo yabeera n'amagezi gatuwewole oba gaba gatugabane olumu bamuggyako ku netiwaaka olumu n'abeerako ye muntu gobeera naye leero ng'ategeera enkya n'omusanga nga tategeerekeka ate luli n'abeera n'egundi n'ayogera bino n'abeera n'onu n'ayogera ebirala kwegamba oyo abeera wakati awo abeera ono andiofu alinga netiwaaka akatalekeka era nyongera kubuulirira ono kati abo ba failures abaale mu ensi olina kusuula nga buli kye bakugambye kasasiro tokiwona matu tokiwona ki kati gwe kiteeke mu bwongo obwo mukama nyambe mashoni gwe nkomyewo shiba twongere okugenda mu maaso kuba nze ensonga gye nnyinza okugamba nti gye wandigambye nti shiba kati waali olinayo mashoni yakubiri ayagala okurehabilitate okuteekamu ssente nti ate olina ennyumba gy'okola ki gy'ozimba tosobola bigattaganya biki byombi awo nkuwulira naye bw'ongamba nti ate bafailure bye boogera oyagala bapuruvinga failure tolirawo oli mu puruvinga ne bw'onaazimba mashoni era gyateekawo ekigambo ekirala kinaakuluma okusinga ekyo owulira omuntu eyalemererwa ye ogugwe gubaawo gwakwogera Mukunja ne bw'oligula emmotoka ey'ebbeeyi era balyogera bw'olitambula ebigere era balikola ki bw'olinyirira bajja kwogera kati ffe ebigambo ate kasita olekera okufiiriga pain ku bigambo abantu bye boogera manya nti awo okuze mu bwongo financially oba ogenda kukula strong kubanga teboogera ku muntu atalina teboogera ku muntu gwe basinga kyova olaba omulalu ku kasasiro teri alina story ya mulalu tayogera ku mulalu lwaki kuba talina kyakola ki kyalina kasita olabanga abantu nti bakufulidde emboozi ne beerekereza okunyumya ku basatu n'oba wakutaano nga gwe banyumyako n'olinaakogerako manya kyokola kirina impact kirina kyekikwongerako kirina kyekyongera community abantu abatalina bye bongerako ku nsi tebaba namboozi zakuboogerako so kkiriza totyanga abantu kukwogerako omanye abavubuka mulina ebintu ebibasuula ng'otya okunjogerako gw'otya okwogerako agenda kuwaki bw'atakwogerako agenda kuwaki nze ebigambo ne beboogera bagamba mwongere kasukaali keke mwongere okwogera ebigambo bw'oba onjogeddeko kibi goono oba onjogeddeko ekirungi goono wekiba kinnumye nnyo okukuba mu kooti n'oyita bujulizi wekiba tekinnumye gwe n'osigala n'ebigambo byo President tulina okutereeza abo abantu abagamba Mukunja King Bawuno ku kkubo jangu omunone for this moment omuntu asinga alumirirwa ennyo King Shiba kale gwe nkubire simu ngambe Mukunja Shiba mujjeyo kukuba omuleete ewange nze mbeerenga naye oba Shiba oba Mukunja nkuweresaayo obukadde 10 oba 5 genda okime gundi ku kkubo ofune w'omuteeka omulabirira olaba dadi naawe webaŋŋamba omuteeka nze njagala olya ŋŋambe kubeera togenda muleeta omuteeke wali mu kibira oba omuteekeko njagala olya agambe muleete ewange nze mbeere naye kale obwo obuyambi kuba aliwo abagamba Mukunja mujjeyo ku kkubo tugenda kuwa obuyambi omulabirira gwomanyi sayansi ki wateekamu okusobola Shiba abatulaba